omuntu yenna nga wa DP emize gye batambula najjo bufere butemo nkwe butayagaliza n'omukono gamu batambula nabo kati mbamanyi buli kimu message mazo gye basomera mugiwulidde sigiddamu kuba ngisomye ku speed nenjivuna mu Luganda nenziramu nenjibasomera mu mbeera y'ekimpowooze eyakawoowo oza mukitegedde bulungi nnyo ekintu ekyo malo kitegeera kati gatugende ku information endala. Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu wonna wooli manyi okyali mu Queensland oba okyali wa Queen ewanguli Queen e Bungereza. Ndi wano kutegeeza nti ebisaanyizo ebikwetaagisa okwewandiisa kuba pulezidenti mulimu okubanga ofuna emikono 1,000 mu buli district. Naye nkusaba Mr. President n'obuwombeefu waliwo akalipo ke bateze kenjagala okubuusa otegere ng'obudde bukyali. Akalipo kano kali bwe kati nti bw'oba akusaba emikono 1,000 ku buli district, Mr. President weetaagisa okuba ng'olina emikono egisukka mu 3,000. Naye olunaku lw'onoogenda okuwandiisa oteekeddwa okuba ng'olina 3 different files electoral commission nga zino files 3 zigenda kukola nga substitute in case kubanga Simon Byabakama Simon Byabakama chairman of the commission balina kodo ke baagala okutega nga bagenda olwokuba nti bagenda basabanga nini number across the country kati bagenda kusetinga wo akakodyo nti emikono gyogenda okuleta already emikono gyeyambisibwako dda byatwalibwa either Nyande oba abantu abali bagenda okwesiba okuba president ke kakodyo ke bagenda okutega kati in that process okuddayo kunoonya emikono emira within that period of time kiyinza okukubira ekizibu eyo bagiyita technical know-how basobola okukubira awo. Kati Mr. President ngenda kusaba tiimu yo yonna ey'ekyama etandika okunoonya emikono mu zino ennaku ezisigaddeyo gibe emikono nga at least buli district olinamu emikono 3,000. Bw'osooka n'oteekayo gino 1,000 buli district ne bagitega musima girimu ebintu ng'oteekayo foomu endala oteekayo fayiro endala as nga substitute. So Mr. President ekyo njagadde nkikutegeeza kubanga zino information gyempa teri agenda gikuwa kabere TV presenter kaberani. So Mr. President unawooli nkusaba sindika abantu bo abeekyama bafune substitute files ez'emikono kubanga already bano badde nga bagenda buli district nga basaba emikono basaba nini namba buli kimu kati Simon Byabakama chairman of the commission yeta kimanyi nti nze file nagifunye dda nengisoma. We need backup each and every district. Approximately we need like 3,000 or people are going to nominate you. Wetaaga emikono 3,000 buli district. So nga backup at least obeere ne backup lw'ensonga baagala kikola nga technical kick out oba knock out bakugiremu awo woonoddirayo okugamba nti onoonya emikono otherwise ng'obudde bugezi. So Mr. President wonna wooli nkutegeeza information eno gitegeere bulungi nnyo naye nga olina okubeera very careful ensonga omuntu afosinga nnyo ekintu kino bamuyita Salimu Sale bamuyita Muhoozi Kanyarugaba ye Nyando Yosefera omugabo gambe nti kino tugenda kikola nakkiriza oba naagaana. So ekyo nakyo Mr. President njagadde okitegeere. Alright. Mungambye enjogere ku kintu kya International Criminal Code bagenda okuwozesa Joseph Kony. Joseph Kony is not a threat to Uganda. And Joseph Kony never existed anywhere in Uganda. Joseph Kony was created in Museveni as he created Alice Lakwena, as he created the Allied Democratic Forces. Kony is Museveni. Guys, wake up before it's too late. Even the whites are corrupt. Nchidam, wake up. Even the whites are corrupt. The reason as to why whites are corrupt, they use some people in different offices to receive
bribes. Mukitegedde bulungi nnyo. So n'abazungu bali banguzi naye tebajja giryanga olaba. Tebajja giryanga olaba. Bagiisa luddawa. Wano woyagala okutegere bagiisa luddawa. Enguzi eyita mu balobisiti abawuzi b'omunyama video bagikwatamu no problem. Enguzi eyita mu balobisiti Museveni baakozesa. One. Bobo gamba nti Koli yatandikira omukulenda 86 nga n'abantu bwasindika okukola ku ground okunegotiatinga nani okunegotiatinga ne Koni tebakuwanga feedback. Feedback bagikwandika Koni taliyo awamu n'obatta bamwe ba deserting awo ne bakoyungako. Kitegeeza Koni doesn't exist. I'm here to inform the international community, and even I don't think whether today or tomorrow, there is a hearing of Koni case in International Criminal Court. This is my message. Koni is not there. Whatever is taking place, that is drama. Koni was created by Museveni himself, and he knows it. Like the way how he created the Allied Democratic Forces, the way he created Alice Lakwena, the way he created Chibwetere. I'm here to inform all Ugandans, Chibwetere never existed anywhere in Uganda. Those people who were burnt in that church, they were indigenous Ugandan who were collected from different parts of the country. Due to ongoing land grabbing across the country, ask yourself, in the entire country, who came out to claim for the death of their family members during the Chibwetere time? Who came out to claim? Chibwetere tabangayo, Chibwetere yo chachi, Chibwetere tabangayo. Bakunganya banna Uganda bakunganya kuva bitundu byanjawo ne babateeko mu mazo batta ne babakumako omuliro. Ani avaayo nga agamba nti omuntu wange afidde mu chachi ya Chibwetere. Tabangayo. Kati wulire embaga. Gobadde okimanyi nti mwanyina wa Koni wali yonka erimu gobayita Judith Obina Okumu akola mu State House. Njagala sose zange zonna munfune ekifaananyi kya Judith Obina Okumu. Koni bw'atebbere Judith Obina Okumu yalikwata. Ono Judith Obina Okumu akola nga presidential advisor in charge of research and documentation in the State House. Kati mbencha waliyo okuliza kwa Koni doesn't exist anywhere. Nchidamu Koni talina wabeera talindaberangawo Koni ye Museveni. Kati okunnyonnyola obungi Koni ye Museveni. Museveni yamanya nti abalugwala oba abantu b'omu Northern Uganda babadde mu gavumenti okuva mu 1962 mpaka mu 1986 nga bali mu magye, bali mu poliisi, bali mu prison, bali mu byobufuzi, bali mu byensuubula. Yabatya nnyo. Kati kyalina bakola bateekamu lutalo. Abatamye mundu, abatamye abayeekera, abatamye ebyobukulembeze. Temwamanya. Ekyakulyetingisa Koni Museveni yakimanya from 1962. Abalugwala n'abasajja bonna bava mu Northern Uganda babadde mu magye, babadde mu poliisi, babadde mu prison, babadde byabufuzi. So tebaali bangu nnyo bakontrolinga. So yalina okulyetinga Koni abasale abatte abanye ebyobufuzi abanye n'entalo. Yensonga lwaki yateekawo concentration camps nazo ne babaluma ne babokiramu ng'eno wali abagazeeti ng'ettaka. Wabalo gazeti ng'ettaka lwaki Koni abula agenda mu Central African Republic? Uje Koni agenda mu Central African Republic. Central African Republic Museveni amagye gegakuuma eggwanga eyo gegakuuma amasiga Museveni gegakuuma Central African Republic. Museveni ali mu Congo
nga ne gavumenti ya Kabila eyasokako Laurent Desire Kabila senior Museveni yagiteekako. You think we are fools? Kyokka Museveni yayitaina budde busobola kunoonya gundi kukoni. Museveni yafugako Congo anda Laurent Desire Kabila senior. Museveni nafugako Congo anda Kabila junior. Mwena temusobola kugula maaso. Mulya omukano dda amaaso. Bwamalo batema